gwa muntu naye nga eno kiringa kyanyanja webyo kitegeera ati kyo kiri kikole kiri kusinziira nga kibukanya ne Katonda tabeera nga kakimanyi kyo kifuga n'ensi naye ejjembe likiriza olaba ikiza ne Bible tijeriri okitega osobola n'oddisabira olisabira negamba jembe gwe genda nilikola ki nelidduka naye kitosobola kisabira ati gondi genda okitegeera kikutawusi kite kyaba ku Bible ne kiva ne ku Qur'ani tekimanyi nti Bible gyeri tekimanyi Katonda tejali tekikole kitunga kimanyi ne Katonda tabeeranga nayo kyo kye kikatonda ebyo bintu waliwo omuntu asobola bicontrolling byo tebabicontrolling ebiriwa ebyo bigundi gundi Illuminati era na bibiri na mukulu wa nga gwe bisinza ng'owaawe kati omuntu gwayitamu n'abifuga bisobola omuntu nga gwe omuntu wa bulijjo nga naawe olina amaanyi n'obigula osobola bicontrollinga bulungi ogula ebyo gundi Illuminati n'omucontrolling nga oli muntu wa bulijjo tekisoboka kubijjako by'okufuga kati bana bagenda mu Illuminati baba genze bibafuga era kyebola kati olaba singa babifuga singa tolulira bino nti bebasalidde emyaka 10 afe bigankuwamu obugagga nkuwamu ogende tukutwale babwe nkuwa emyaka ena ng'oli mugagga njagala omwaka oguddako osalirenga mwana naye natemanya kuti ogwo mubiri bagutwala omubiri biba bigutwala biba bifunye fwese endala bebi kuwa obugagga nebigamba myaka 10 omubiri gwo fwesi yo tujagala nga byambala fwesi yo era ogweri ku accident yo kumbe mubiri yo fani bagitwala dda Katonda wa tegeera kati mutabeera mugundi mu Illuminati nga asobola okugamba nti asobola okwesalirawo okusala bikusalirawo bana balina amayembe gaabo bo bagasalirawo asobola n'ogamba nti leero nga gobe nakola ki naye oli tasobola gamba nti leka ngobe Illuminati tekisoboka kati kyokugoba kwakyo kikutta busi awo kikugobye kwe kugoba naye nejembe likugoba nogamba toyagala kuddemu obeere mukama waffe negakwambula ekitiibwa naye ate naawe era osobola okutambula mu basawo ab'enjawulo nogamba njagala gagoba nogagoba naye kiri okujjako ng'oba kituufu ayinza okuba nga Katonda yekka naye olaba nabyo bimuwakanya ayinza okuba nga Katonda yekka kubanga Katonda teri kikola ki kimusinga ge mazima ayinza okuba nga Katonda naye gwe ng'oli muntu mbo kigambe ti vaawo kiveewo kiri kyo kiri solidimu ate kateeka abantu fe tukimanyi mbu ejjembe ligwa mu Illuminati nedda kubanga Illuminati tomusalirawo Illuminati yakusalirawo olaba Illuminati kyekire kigamba nti njagala kutwala muzaddewo era n'omuwaayo kitegeera naye ejjembe tosobola kugamba nti sobola njagala muzaddewo tekisoboka olabira kukisaba n'embuzi no kigamba ti siyina kisobola okugamba nti toyina mbuzi oyina mukale osobola etayikala enkoko weti ne weti otegeera naye nga tekikusaliddewo ti leeta maamawo ate nga byampaka naye Illuminati yewampaka leeta maamawo wogaana tosobola muvaamu mirembe wampaka omaliriza abazaddewo si bafudde okitegeera naye ejjembe osobola okugendamu osobola n'ogenda n'oligula neweekuba mu mutima n'ogamba sigenda ligula leka ndiite lwaki ndigula tujja tandikira awo tubale tuyitaayita mu episode yaffe eno y'omusota gufuuse omusota n'okwongera okukkaatiriza n'okulaga abantu nti Katonda gyali w'amaanyi naye ekyo ekya Katonda okuba ow'amaanyi naawe amugoberero olina okuba ng'oli committed ku ye era ng'omubiri gwo n'omwoyo gwe ddala wabimuwa omuntu asobola okukolera ddala ekikyamu obanga okkiriza Katonda nga tokkiriza nga okkiririza mu Katonda naye ng'oli munafu akolera ddala ekikyamu amayembe tegali abantu okusinzira ku Yubu yagambye amayembe gawulirira mu bantu era manafu nnyo bimu ku bitonde emizimu egyasinza okuba eminafu obuyembeyembe obwo waliwo emmandu endala nga weeyogerera akayembe tekasembera tujja tandikira awo programu eno giweereze munno gwe mulokole munnange giweereze mulokole munnamanye
erimu ebyokuyiga bingi amanye ne kyayolekedde n'ekiri ku mmeeza ye n'obuvunaanyizibwa bwe yeetisse ng'omulokole ne pasita ali eyo solo gimuweereza Ayubu ono mwana muto yina emyaka emeka kati nawezeze 17 wayingira emmandwa nga yina emyaka 11 Ayubu alina emyaka 17 yayingira emmandwa nga alina emyaka 11 nze namujja ku luguudo gye namujja ng'ali eyo ne muleeta wano tuzze tutambula waliwo ensonga lwaki nkoleza episodes zino nja gibabulira ku nkomerero naye njagala omanye emmandwa gye ziri sitaani gyali waliwo n'ebintu ebivuganya Katonda Ayubu byatugambye nga byo tebiteesa na muntu omuntu yeyina omuteeseza tusinkana olundi